Side hivyo. Leo ndio mtakani mtetea hivyo. Ongeza namba hiyo. Ngoza msao Joseph. Wiser. Michael. Budi akali muntu mukufanya jaji abana bangi bali mukufanya badi bemu aho bona bemu kawaida Sério? Omwana oyo aliso Uganda kati kusebe. Check. Okay, Katutandike. Want to welcome our colleagues from the media. We are going to make this as quick as we possibly can. We thank you for coming on very short notice to join us for this quick event. As we have been telling the world, the situation of many of our
Ugandan sisters especially is there. And the National Unity Platform will say, let's try and do something about it, because government decided they will do nothing. And so we unveiled an initiative last week to begin to bring back a couple of these girls. And we have reached out. We want to appreciate Ugandans here and Ugandans in the diaspora who have joined us in this cause, to see to it that we return our sisters and brothers who are stuck in the United Arab Emirates. They are stuck out there. They don't have where to sleep. They don't have food. Government here has literally abandoned them. And what we have always said is that we are on our own. And because we are on our own, we will do what we can on our own. So we had the first batch that came in last week. Yesterday, there is another group of ladies that came, about 15 of them. But because of the fear, because of the sheer shamelessness of the regime, when they fail to do something, anyone else that tries to do something about the situation and makes them look bad, they don't want it. So these girls were literally arrested on arrival at the airport, and they were detained for interrogation for hours, from 10 a.m. and they were eventually released at 6 p.m. They were asking them questions like, who bought your tickets? Why are you back to Uganda? Etc., etc. What connection do you have to NUP and Bobiwine? Ridiculous questions from 10 a.m. to 6 p.m. Eventually, we understand that they were put in drones and taken to the taxi park and told that each of you get onto a taxi going to your home. We don't want you to go to Kamwokya. We don't want you to go to Mwebale to meet the NUP leaders. Just go back to your homes. You see, when we do this, and I've had people in government saying, you see, when you choose to help these people, do not publicize it. For starters, you refuse to do anything about it. We are doing something about it. You're not going to tell us how to do it. You're not going to dictate to Ugandans who are coming together to say, let's do the little we can. You cannot dictate to them that now, this is how you should do it. But most importantly, the reason why we keep publicizing this is because there are hundreds upon hundreds of Ugandans who are stuck out there. And so we are doing this as an initiative to encourage people out there who can do something about it, to do something. The only way we can do it is to do publicizing. It's important, you know, that people know that this was not a joke. When we said we have started an initiative to bring back our sisters into the country, it was serious business. And so whenever they return, we shall keep giving an update to also give hope to the others who are still stuck out there that it is possible, and the opportunity will come. We'll do everything possible together with other Ugandans and other, you know, friends of Uganda, if you like, to see to it that our sisters especially return. And so today we have another group that has returned. As you know, some of them are intimidated and all of that, so there are those who said, you know what, let me just run home. I am afraid of what could happen, but some of them are here. They are here because of also their colleagues whom they have left behind. So they want to pass a message to them of encouragement that they will get opportunity to return home. And so as we do this, we are encouraging people out there, let's do everything we possibly can to see to it that our fellow citizens return home. To the government, which is clearly sleepy on this matter, we hope that you can wake up. I have seen that they have sent some government officials now to Dubai to try and, you know, do something about it, buy tickets and all of that. Clearly they have been sleeping on the job, and we have woken them up. And it's a good thing. Because if you refuse to do what you're supposed to do, we shall step in and do the little that we can. And hopefully that will wake you up to do something about it. And little wonder they are panicking all over the place. Those who return, they are now interrogating them. They don't want them to come and meet us. They are afraid. They know that we, as a united people, we are able to do this. So I want to appreciate everybody that has participated in this, that continues to participate in this, with your resources, with your energies, whatever you are doing. Even if it is a tweet, even if it is a post on social media to say, encourage those that can, it adds value. So I want to appreciate you. Very quickly, mu Uganda, olunaku lwa leero nate twaniriza bannyinaffe abavudde e Dubai
Wiki ewedde twatongoza kaweefube nga tugamba nti bannaffe bangi bali eyo bakwamirayo ng'ekyetaagisa tiketi kubakomyawo waka. Bali embiyumba, bali mu makomera, tebalina busuliro, tebalina kyakulya, bali eyo. Gavumenti ya wano yo yeesulirayo gwa Naggambe gamba nti mwe muli byammwe asa temutuwagira natuwagira kubanga batera balaba nga balaba bawagira nkyukakyuka tuwembeera gye balimu. So ne tugamba nti ffe katulabe kye tusobola okukola era tuze tukunga bannayuganda abali wano n'abali ebunaayira tulabe engeri gye tuyinza okuyambamu bannayuganda bannaffe abali eyo mu United Arab Emirates. Wiiki ewedde tulina ttiimu eyasooka okujja era twagibalaga. Olunaku lw'eggulo waliwo ttiimu endala yakomyewo abawala 15 naye olw'obutiitiizi bwa gavumenti yaffe bagenze abantu bano babukwatira ku kisaawe ne babateeka mu karuumu kuva ssaawa 4 ku makya paka ssaawa 12 ez'olweggulo. Babuuza ebibuuzo, ani abagulidde tiketi, mwina nkolagana ki ne Bobiwine ne NUP, mubamanyi batya nga bali mu ebyo n'okubatiisatiisa. Era olwamaliriza batugamba nti babatadde mu drone ne babatwala ku paaka. Buli omu linnya emmotoka ekutwala ewammwe. Twagala balaba nga mugenda e Kamwokya, nga mugenda e Magere, titubyagalirako ddala. Ate nawulidde abakungu abamu mu gavumenti gabaga nti kakati mmwe bwe muba musazeewo okuyamba temubirabisa nnyo temubitwala mu mawulire. Mu byabalema okukola kakati mwagala tubuulira ngeri ki gye tunaakwasaganya mu kaweefube waffe. Mu byabalema ffe katukole gye tunaasobola okukola. Ate ekyokuteeka ensonga zino mu mawulire ne bannaffe bakomawo ne tubanjula eri eggwanga tukikola kubanga twagala okukubiriza bannayuganda abali eyo nti ekintu kino kisobokera ddala. Kaweefube gwe twatandika tuli serious era nga nammwe tubakunga nti munnange nga bano bakomyewo naawe kasita ogattako ettaffaali kalibe ttono litya mu kaweefube ono abantu baffe bannayuganda bannaffe bajja kukomawo. So y'ensonga lwaki ensonga zino tuzaanika mu mawulire. Tukikola ku lwabampaane, tukikola kubanga twagala okukubiriza bannayuganda abalala bali eyo twetabe mu kaweefube ono. So olunaku lwaleero tulina abalala betwaniriza. Of course abamu bagambe musaasire tekatudduke ewaka tubiwulira drone naki naye bano bo balina obuvumu ku lwaki ku lwabannaabwe be baleseeyo eri era nga baagala okubakubya kubalaga nti kisoboka nammwe mujja kukomawo ewaka. Nawulidde nti waliwo abakungu mu gavumenti be basindise ogenda e Dubai tikakati mugende abaana mbafunire tiketi bakomewo naki n'ebirala. Twebuuza bannaye mubaddewa ebbanga lino lyonna. Naye kirungi nti twabaza okusiza kubanga omanyi emmotoka ya engine bw'eba ekaddiye oluusi ebeera yeetaaga okusindika eyake nsindika njake. So gavumenti eno eringa nayo yansindika njake nga tulina kugizuukusa ne tugamba nti kale kye mulina okukola mugaanye okukikola ffe katukole kye tunaasobola okukola. Kati bali mu kutya era kyobudula abagenze nti kakati bagezeeko babafunire tiketi naki tujja sigala nga tubazuukusa kubanga buno obuvunaanyizibwa bwa gavumenti. Bano bannayuganda bw'oba bweyita gavumenti abantu bano balinako obuvunaanyizibwa. So twongera okukunga bannayuganda bannaffe abali eyo twetabe mu kaweefube ono okulaba nti bannaffe bakomawo ewaka. Tebagenda kubanga bagenda mu byakubaala nti baba bagenda kunyumirwa, bagenda kuyiiya kubanga wano tewali mirimu. Naye okutuuka eri ogezaako okuyiiya tebyatambula nga bwe bali basuubira ne bafuna obuzibu bwebaze bafuna. So kitukakatako okukola ekisoboka kyonna okulaba nti bannaffe bakomawo gye tuli. So tubaaniriza bannyinaffe era nga twongera okugumya bannammwe abakyaliyo tetukyakola ekisoboka kyonna nga tutambulira wamu ne bannayuganda bannaffe abali wano abali ebunaayira okulaba nti buli munnayuganda ali eyo tumukomyawo ewaka. Mwebale nnyo okumpuliriza basista. Twongera nate okubaaniriza kampite Secretary General ajayogere gye tuli ne basisters bano nabo mujja kufuna chance okuwulira ebigambo ebiva mu bo. Mwebale nnyo, mwebale nnyo. Tunagenda jamu tuwe akafaananyi kamu yeah, from here. Bagage tuwe akafaananyi n'omukono kubanga alira
tuliyambala engulesi masamasa olutalo tuliyambale tulivimba mu Uganda. People power. All right. So this is really mini presser, and we agreed it's going to take a very short time. Today we received 12 people. Of course, some are not here, but we received 12 people. Yesterday we received 15 people, and the day before we received 12 people, as you remember. So these are the. This is part of the many that are still coming. We shall be giving you updates. We would ordinarily tell you that tomorrow we are receiving this number, and we would even tell the media to go and receive them. But unfortunately, you saw what happened yesterday. The moment these security officials know that this is a team, they will arrest them and start harassing them out of abundance of shame. I want to appreciate all Ugandans who are doing everything possible to support this effort to return our people. Like I said last time, NUP is the legitimate government of Uganda, which was elected by the people. That is why we've been supporting different causes, including this that we're doing, but you've also seen the things that we've done in the past. And we appreciate all Ugandans, because NUP does not take taxes from the people of Uganda, like General Museveni does. So that is why we always appeal to people to be able to support some of the causes that we are involved in. This should not have happened if you had a government which cares or which even thinks, because you can imagine now they are running up and down trying to intimidate these people, and yet they could have done the right thing, the noble thing, to help these people return home, because these are Ugandans, and as you hear from their stories, many of them have lived dehumanizing conditions. They have been tortured, they have been humiliated, they have been frustrated by the people who they went to work for. So I want to appreciate all the people out there, our coordinators, Patricia, Mugisha, Agaba, Rebecca, Map Media, Serum Kuma, everyone, Jita, Naka, all of you who are there, who are doing everything possible to help. We appreciate you so much. Our chapters, diaspora chapters, the UK chapter, the Europe chapter, UAE chapter, Canada chapter, all our chapters which are doing everything to support these people, we are truly grateful. I want to appreciate the leaders of NUP who have contributed money. Today, Honorable Kawaria Abubeka decided to sponsor 5 people who are returning back, and other leaders who are contributing in every way. We really, really appreciate you and encourage all of you to continue supporting this effort, as maybe in a few minutes we'll listen to them. Kantwalo mukishagu nonangi nebaze mwena Bannayuganda abajumbidde kawofibono gwe tuliko okukomyawo Bannayuganda abali stuck. Bino twalibadde tetubikolera mu mawulire, naye tuba tumanyi bulungi nnyo nti bano bwe bavaayo ne boogera ku mbeera yaabwe, ate n'abalala abali eyo oba oliawo basobola okiteekamu amaanyi nabo ne bakontributinga mu buli ngeri okulaba nti kaweefube gwe tuliko agenda mu maaso. Ffe nga NUP kino tukikola kubanga tukkiriza nti Bannayuganda tebalina kubeera nga babonaabona nga weetuli. So Bannayuganda babadde mu mbeera mbi nnyo. Mwalaba Honorable Muwada Nkunyingi bwe yagenda Dubai, yasooka okuleeta okutuukayo n'alaga embeera bano abantu gye balimu mu makomereyo. Ng'oluusi tebalina kyakulya, abamu balwadde tebalina bujjanjabi. Twatula ne tugamba nga NUP tusobola tutya okusigala nga twogera ku kintu kino nga tetulina kye tukolako. So kwe kugamba nti katukole kyonna kisoboka tukomeyo abantu baffe. So far bano kutuuka mu group eno twakomyawo abantu 4. Twasooka ne tufuna abantu 10 abayingirawo, 12 abasooka mu group eyasooka. Jo tubadde n'abantu 15 bwe mwalabye. Lero bano 12 naye waliwo n'abalala abali in different parts abajja ne lero akawungeezi waliwo group egenda kutuuka. Abamu bali sponsored directly, kati ngeno group president waffe yagigulira ticket bwe yateekayo $10,000,000, mujjukira bulungi nnyo.
naye waliwo abalala abantu abazira kisa abali Switzerland abali Denmark abali wona abali mugezaako okugulira abantu baffe tickets abamu bakikola directly through the coordinators abali so tubebaza nnyo mwenna abali mu kusupportinga effort eno y'okumya abantu baffe. Njagala kwebaza tiimu zaffe za diaspora buli diaspora chapter ina kyekozeewo n'abalala tubengalejinga okukola kye musobola. Nebaza abakulembeze baffe ba members of parliament local government leaders n'abalala bonna abavuddeyo okulaba nga bawagira effort eno gye tuliko. N'ebigambo ebyo kansabe bamaama mujje mwogereko eri abantu abasobola nga bwe mubalaba waliwo abudde mugenda okusaasira abataagala ne faces zaabwe zirabikibwe mu mawulire kubanga batya munange regimu ya Museveni etiisiza nnyo abantu so abamu tebalina comfortable okujja wano okwogera kubanga tebamanyi enkya kiki ekinaabatuukako naye kansabe tugenda kufunayo bano abali willing bajje at least boogereko ebigambo gye muli. Oyo mukyala abaddeko abo be bakutte jjo ku kisaawe naye ne babatwala ne bakola be bakoze naye kati asazeewo okujja n'alaga nti newankubadde bagambye Kamwokya ne Magere temulinnyayo yagambye kangende kubanga nkikola ku lw'abantu baffe abakyali mu makomera. So mujje ndowooza oba mujje mwenna awamu olwo batagala kujja kale mujje abali willing abalala bunange Museveni regimu yatiisa nnyo abantu mujje abalala bali abalala babiri be bagenda osigala mabega naye ndaba muli covered bulungi nnyo mwebise buli kyetaagisa Museveni atiisa abantu bannange mulowooza bajja balaba entambula bagimanye nti bano batambula bwe bati mujje naye bano tebalina musango gwe bakoze so simanyi lwaki ate buli olulimi lwoli comfortable nalwo lwoba oyogera. Bantaviki gemanya gange ndi wano ku kitebe kya NUP ndi ku kitebe kya NUP gwe mulundi gwange okusoose okujjawo basebo gwe gusoose ndi wano okwebaza buli muntu yenna amanyi kye bayita obulumi bw'omukyala. Nebaza buli muntu yenna eyali agenzeeko ebweru n'atuukayo ng'ekimututte si kyakoze oba nga si kyasanze. Ffe tetwagenda kweyagala, tetwagenda kufumbirwa, tetwagenda kulambula, wabula batabani bammwe ne bannyinammwe be bamu kuba tutuusa ku mbeera eno oba gye tusanze n'okuba nga tuli wano. So okukwata nze okunteeka mu kasenge ak'enjawulo okumbuuza ebibuuzo eby'enjawulo n'okunkangakanga taata wange okola nsobi ekituufu okimanyi ky'osobola okukola oli waddembo kisigaza n'otakyogera. Leka abasobola okuyamba omukyala omulala atasobola kubanga nze atasobola kufuna mukisa nga nze gwe nfunye ate yafuna ekyansi eno. Bano abantu tetwabeegayirira wabula baalaba embeera gye batusangamu mu Alwasaani, embeera gye batusangamu kwa Will nga tetusobola yadde okweyamba. Gwe tosobola kukozesa paadi emu kumala mwezi mulamba, tosobola kwambala mpala emu kumala myezi ebiri. Bwe bulumi bwe twajjamu wabula tebaatukaka kujja wabula twalimbibwa. So ngenda kwebaza abantu bonna omwami ono gy'olesonyi nga bw'abamenya abamu tetubamanyi naye ngenda kwebaza NUP yonga gavumenti ya NUP, ngenda kwebaza abakodineta bonna, ngenda kwebaza abakyala n'abaami abali mu nsi z'ebweru, ngenda kwebaza akensuso omukyala ali mu gurupu ya Naaka wa Bobi. Sibamanyi bannyabo mwenna naye mwebale kumanya nti omukyala asaanya ayambibwe. Okay, bwe twatuuse ku airport twazze bulungi nnyo ffenna nga bwe twabadde. Bannaffe abamu ne babagamba mugende sayidi eri ne bagenda. Tetwabadde eno nga tubalinze kubanga ffe twabadde n'ebitwogerako ne tubalinda nga tulowooza ekintu kye bagenzeemu kiri nnomu, maybe babasindise ku ofiisi eddako. Twalinze almost 8 hours nga tetulaba bwe bavaayo. Nabadde posti okugula airtime kuba nabadde mbalengera naye nga sisobola kuddayo mabega. Nengula airtime ng'essimu tebazikwata, nenkuba essimu nga tebazikwata. Ku airport yaffe tekuliiko wifi eri free.
twabadde post okula airtime communicating ne bannaffe batubuulire kiki ekigaanyirwa kitebajja walinze ne tukoowa enjala n'etuluma ne tuggwamu amaanyi ne tusalawo tugende ewaffe naye nga tetuli bakkakkamu abantu 10 balamba nga tebalabikako ne tugamba ki ekituuseewo anti mu gurupu ffe mwe tuli bwe batugambye nti abantu bali kidnapped ne tubuuza ate muntu kyayinza okukidnappinga abantu abavudde ebweru ku muntu omulala eyaguze eya tiketi nze simanyi n'obuyinza wajja obujja amannya agange nze Nakano Agito Krista nsooka okwebaza pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Bobiwine era ne neebaza abantu mwenna abalumiriddwa bekyakutteko okuvaayo okutuyamba ate abantu abalala ne bakirabamu obubi ne bakifuula nti oba abantu abavaayo tuyamba bakola kibi naye ng'ate okuyamba si kibi kulumirirwa n'olumirirwa munnansi ne batuuka okunkaza batukwatidde ku airport nze ne batuuka okunkaza mbawe ennamba z'abantu bwe batinkula essimu yange batinkudde ng'essimu yange bwe bawuliriza message nga twebaza kubanze nabaweereza message abakyala abo bonna abakyala bakoze omulimu ogw'amaanyi ogw'ettenda abaliyo naye nga bankaza nti n'akawa Bobi bannamuteekako n'akawa Bobi nga baŋŋamba ono abeera luddawa ne mbagamba simanyi banayogeramu message nga nebaza omukyala agaba Rebecca ali UK bannange omukyala agaba Rebecca tusiima nnyo tusiimidde ddala weebale nnyo maama yeebalire ddala yonna gy'oli weebale kuba na mutima mulungi ogulumirirwa ogwagaliza weebale kuvaayo maama n'otuyamba era ne bannaffe tusabira ne bannaffe abasigaddeyo bambi nabo bakwatibweko kuba eri si wantu walungi mazeeyo emyezi 7 naye nga tebansasulangako babadde tebansasulangako nze nga buli kiyumba kyeŋŋendamu tebansasula ate nga temuli byakulya sirya bampisa bubi tebansasula naye twebaza ekitebe kya Nuupu kyonna bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kuba na mutima mulungi nentuuse okwebaza kwange eri abantu mwenna bekyakutteko okuvaayo okutudduukirira bannange mwebale nnyo mwebalire ddala ffe tetulina kyakubasasula naye tubakwasa Katonda yekka yaba abaddizaawo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabula simanyi Uganda mugenda kusonyiwa nze ndi mukonzi w'ebundibuje banyita Maska Betty nsima presidenti waffe Bobiwine weebale nnyo weebalire ddala abazadde baffe mama wange agenda kusemererwa simanyi nakati ngenda kumukusina mukubira simu emyaka enamazi wabweru mingi nagwa ku accident ematoka yantwagwa ngajagala kujja eno ematoka nafuna accident e Dubai taxi yatomera n'ematoka endala nakati ekisambi kino sinawona bulungi ngenda kuyitira omukali okukicekinga nero nsimira ddala sirina bingi ngenda kuyogera kasita Oluganda sirumanye bulungi ngenda kumalirizaalo mwebalire ddala maze emyaka 3 kasirina abaana bange omukomera namaze emyezi 3 nayo myezi 4 ituse 4 ya nga ndi alwasana Nze basirika safina nange nebaza pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akakiiko ke n'abo bonna abalina kye bakoze okulwana okulaba nti kikomawo ewaka. Pulezidenti waffe yajja n'atulambulakeyo n'atuzaamu amaanyi yadde nga byali apanga ebyalina okutuyamba otukomyawo babirinyamu naye nga natugamba mubeere bagumu era nja kulwana okulaba nti mukomawo.
yasindikako ne ba representatives ne batuleterako nga tuli kwa Luwasani Deportation Center ne batuleterako ebyokozesako nga abakyala. Nebaza eyo tiimu eriyo mu kugula tiketi. Nsooka okwebaza omukyala Agaba Rebecca gwe batugamye nti yasasudde tiketi ezo naye nga abakyala bali awo ku ground ku Deportation Center waliyo mukyala Nakawa Bobby ne mukyala Sherry ne mukyala Shani baliyo okulwana okulaba nti tufuna tiketi zezo. Mwebale nnyo ddala Mukama abadizeewo emujja. Myezi 10 mukomera nagendayo mu August, September, October. All right. Waliwo mulala ali willing okwogerako yaba mawulire. Kale people power. Abamawulire ndowooza bajja kufuna interviews abali willing okwogerako nabo. Kiri kumwe naye ekikulu kibadde twagala abantu baffe balabe ate nammwe abamawulire n'eggwanga limanye nti kino kituliko kyaddala kubanga tukkiriza nti bano bannayuganda balina okukomawo. Waliwo angambye nti nziremu statistics abantu abakakomawo. Leero as of today evening bajja kuba 41 kubanga twasooka ne twaniriza group yasooka ne tujoona obufunayo abalala 15 kati leero baze 12 naye akawungezi abalala babiri bajja kuyingirawo. So 41 people as of today evening bebajja kubanga bakomyewo naye tukyalwana nnyo. Intention yaffe yakomyawo as many people as possible. Mpozi nekira kyengenda okwogerako kino si ky'abannayuganda bokka. Intention yaffe bwe tuba tufunye resources ezimala tujja n'okuyamba abalala ba Africans abava mu mawanga amalala naye nga bali stuck. Era already tuprofilinze bamu ku bo era nabo tuli mu kutetenkanya okulaba bwe tusobola bafunira tickets bagende badde mu mawanga gaabwe gye bava kubanga eyo tulowooza nti ye Pan-Africanism entuufu oba okubeera n'omwoyo ogwa semazinga wa Africa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Yes, mpuliriza ke ayi mukalembeze nkwebaza. Banenze nebazayo omukyala bamuyita Miss Senyonga. Tiketi ye yatuuse. Madam Miss Senyonga. Netwebaza ne baganda bafa abalala abali mu UAE babayita bali mu nsi za Obuwarabu nga ekulemberwa omukyala Olivia. Madam Olivia kimanyi kwoli tiketi yamwe nayo yatuuka. Mwebale kulaba nti ate ensonga mugikwasaganya bulungi. Mbebaliza ddala mwenna abalina kye mukola. Ennamba ezo eziri kwa president osobola okulaba nti ate ennamba ezo oziteekako akantu weewaawo. Ennamba ezo osobola okuziteekako akantu weewaawo ne tusobola okulaba nti ate tutaasa baganda baffe. Ke ayi mukulembeze yakuweereza tuzoganya wabweru ne mu kibira mu air ne water ne ground. Awo nno ekiruubirirwa kyaffe kyakulaba nti at least Uganda empya atubeera n'abantu abasobola okulaba nti bayimirira n'abantu. Kati nga ke ayi nze weŋŋamba nti ngenda kuyimirirawo ku nsonga seetiirira. Eseetirira mulimu ba propagandisti abanyiiga ebyo tebibulamu mu kunyiiga ng'olaba NUP erina kyekola tofaayo ojja kuba bulungi. Naye ng'abaana b'e Dubai kye mwakoze okugoba ambasada ekyo nakyo kikulu aneera bwe kiba kisoboka nandibadde wakoowavu bunnuma naye nandibadde mbagulirayo akasoda. Omwana yatutomosa omugambo naye ng'omugambo ogwo tetugukkiririzaamu naye olaba omuntu ng'azze kwepaatiikako oba oyina bagwira batya waliwo omugambo gw'olina okututomoka. Weebale nnyo wenna eyatutomosa omugambo ogwo abatukwatidde bu vidiyo obwo nga ambasada ali mu biyero masiki ne mugobe emisi representative wa president n'abaana bagaba level mmwe
abaana bagaba level mana yatuweredde amugambo ogugambo kituufu sigamba nti tugukiririzaamu ne waliwo embeera weetuuka nga weekyaye ng'olina ototomoka ng'ototomoka ogugambo naye banembeebaza kyo mwakoze okugoba ambasada Kibedi abaana bakulaze level si mu bubi nkwebaza nnyo nkwebaliza ddala ambasada abaana bakulaze level obadde otutteyo ne masiki byammwe ebya yero abaana ne bakuteekerawo embeera ne basobola okugamba ddayo n'omugambo ogututomoka ngenda kubeera mbeerekereza KI mukulembeze kuwadde omukama katonda omulungi abawe ebisinga okubeera ebirungi twebaza His Excellency Secretary General abantu ab'enjawulo Madamu Rebecca Agaba nammwe mulina kyemukoze na buli omu munnayuganda alina kyasindika weeru neebazanza abantu babiri be bampa tiketi waliwo omukyala Miss Senyonga n'abaana ba TikTok bakulemberwa Olivia Katende mwebalire ddala na buli omu asindika ku namba ezo n'owobeera nga gwolaba osobola okuwa olina omuntu gwe weesiga Samuel akwanguyira Samuel asobola okutuusa obubaka kyetufaako kyakulaba nti embeera abaana abakomawo mu Uganda yonna mbebaza Abannayuganda abatotomosa omugambo nga bagoba ambasada wa UAE oba akiikirira pulezidenti mu UAE n'abaana bagaba levo bannange Madame Rebecca tetusobola Sami the Mighty Family nze saagala kintu kyawulayawula wabula njagala kigatta njukira nze omu ku bantu abatandika oboddayo eyo video okuleeta abana abawala abalwadde I was one nga nkyali Dubai ne tugenda ntekako live neera sawa zino etambula nnyo naye oli ayinza okungamba kama lwaki wa stepping out ebintu bya ssente olumu mbitya olumu ebintu bya ssente biri so technical kyobola nga nkugamba nze abanneesize ne bampa tiketi 2 waliwo abakyala abo saagala wabula waliwo abakwesiga nga yakumanyi ina naye kyovolaba nga nagendayo nze kasabye agendamu ebyessente I withdrew naye nga I was one kafa abalabisa abaana abo abalwadde nebaza Nakawa Bobby nebaza abantu abali mu UAE abalina kye bakola nebaza diaspora team mwebala omulimu gwe mukola nebaza bannamawulire bannaffe bennyini okubeera nti tulabisa kino ekintu gavumenti bannange mbanyumeze ekyabadde ku kisaawe kisaawe eggulo kyanfuukidde ekisaawe nga nantijukira nali ngenda Dubai si mu bubi waliwo ebintu byange ebyagwa power bank biki ate nga sobola kuddamu kusaba power bank yakubire simu emu tesobola mirimu nga sobola kuddamu kusaba abantu bajja gamba nga musabiriza nnyo mu struggle nengenda mbikire iminga embibanje mama mwali mukwa bubaji bwa people power naye mukama katonda namaze dakika nga 3 wansi eyo mu kisaawe sebo waliwo we basibira naye nza kubuulira ne kakati omusujja gunnuma naye ne bamala ate ne batiisatiisa map kwana map namusanzeyo namane batiisatiisa abantu ababaddewo map abadde bakimi fena batutiisiza ne tusobola okulaba nti ate tuddukawo naye aneebaza buli Munnayuganda alina kyakola okulaba nti ensonga eyo egguka sigadde ndike mukulembeze gwe yonna njagala ku namba yange 070 3193 eyo ya zona ziri ku WhatsApp yakwe ziri WhatsApp. If you have any information ngo ina kyongamba ino obaka bonsindikira just WhatsApp me. The lines are very fine, very open. Nzake nyoni yakuddamu 07031932994. If you want to communicate to me, those are the numbers. I am Tieni ya WhatsApp nera ononyezo kwa 0781333619 0781333619 0781333619 KI mukulembeze ate ne WhatsApp. If you need any communication ongamba bugambi Bruno muganda wange sobola buvayo nga sikwera bide bane Bruno webale wenabera mu UAE mbebaza muganda wange George Care Bruno, thank you for the love, thank you for the care. Mwabamu musafadi Musa wa Bobby oyo muvubuka ye yatutambuza okujjayo abaana abo Musa wa Bobby tukwebazaawo kudeyiraawo Mukulu Hassani the rocks ku Luwombo oyo abaana abo bavaayo ng'olumu tubagiraawo nga bagathalingirawo bawa kamere. Thank you for the great work. Ani gwe sitatumidde kuba nange mbatumidde kibulanga wemba nkwelabidde kibulanga finally generalizing ngamba bana Uganda mwenna mwebale always kulaba na kubeera nti ate mugoberera ensonga Omukama Katonda omulungi atusaasire tusobola okulaba nti tuyamba Baganda baffe bonna bakomawo.